BBS telefayina yaffe y'obwakabaka bwa Buganda tukobaza gwabera naffe buli lunaku mu program eno zukuka n'ensonga ndi ne Mmeeya tutunulira local government engeri gyezikolamu ne gyezitukanyamu emirimu gyazo waliwo ebirumira bingi oba oli awo nga bwe tubyogerako bannaffe abavunanyizibwa basobola okubaako kye bakola ne biba nga bikyuka. Tugenza okuwummulamu nga mbuuza obuzibu buli luddawa buli mu ministry eya local government buli mu ministry ya finance buli mu mateeka kati agafuga enzirukanya emirimu mu local government. Webalinnya sebo obuzibu buli mu kulemesa kwagala kutulemesa kubanga dinako other local governments are performing well. Lwaki ntojja kutunuulira ebitundu nga Gulu which is a municipality, Mbale, Lira, Ntebe municipality zina program oba oliawo ezaba funders abatali ku mutendera gwa government newankubadde nga government eba controlling. Okugeza nga USMAID ebawa billions and billions of money okola enguudo. Naye kakati nze mbuuza Ntebe municipality eyawukana ki ne Katabi? Kubanga okuva ku kisaawe wali n'ogwa mu Ntebe municipality ekitundu ekisinga obunene okiyita mu Katabi na Kajjansi na Makindi. Lwaki bonna tobawa ne baba bakyali mu level zaabwe ezo za town council whichever bawe programs ezo zowa municipalities gobanga government olemedde okubawa sente bali bafanda ze bakola ki ze babawa. Otunulira ebitundu ebimu nga bikuze si lwagamba nti biyina nnyo omusolo naye lwagamba nti abaliyo oba oli awo si opposition era oli nakugamba nti eyo mwannondero wange bafanda balanya abaloketinga of course era government wanga government yefuga bafanders era yebawa ne guidelines yebawa n'ekyokukola. Ndite mugenda mu town council gwe ne bona okwata n'owandikira USMAID kwe sente ejja kugamba you town council we only deal with municipalities. Okay, tuyinza oga nti tuli lake ekibuga kijja naye katusubire nti ekibuga kigenda kujja with a good heart kubanga ekibuga tekijja kukiyita buyise status. Ekibuga kirina kujja nga kikulaakulanya bantu. Tunuulira enguudo ze tukola kati UNRA egenda kukola oluguudo oluva e Kawuku paka Bwerenga naye terukola nti eyagala nnyo abantu beeyo. Erukola olwokuba waliyo kampuni y'amafuta eyeetaaga okukozesa oluguudo olwo n'ebimotoka byayo eby'amafuta nga biyitawo okutwala amafuta okola bizinesi. Olwo abantu abava eri paka ku mafuta kakati bafunyeemu bufunyi kubanga amafuta gasenga eyo bakole ekkubo lino. Ekyokulabirako kye nnyinza obbawo ekijjayo ekyo kye njogedde baatugambye nga tuli mu meeting stakeholders meeting nti ekkubo terigenda kutuuka Kiwuulwe ligenda kukoma wali ebukasa ku mafuta wennyini kabonero akakulaga nti goli kiri mu lulu okola bikugasa. Lwaki tolusimbula Kiwuulwe kubanga okuva ebugiri paka Kiwuulwe waliwo kilometers ezo bide kale ziyite 3 bo balifuna investor ki aliteekayo basobole okufuna ekkubo. Tuyige okuweereza bannayuganda n'obwenkanya. Ekibuzo kijjawuwo abakola ekkubo be bannannyini mafuta oba gavumenti ya Uganda? Bannannyini mafuta kampani ya bwannannyini yo yateekayo mafuta gaayo yafuteekayo mafuta gaayo. Gavumenti ya Uganda eyina gikolera ekkubo esobola okwanguyizibwa mu kutunda amafuta gaayo. Gavumenti ya Uganda efuna omusolo. Kalema abeereri kilomita 3 okuva kamuli Ekiwuulwe yagenda sigala avuga kafuufu paka bw'anaatuuka ku mafuta awo alinnye kukola. Kalema kiki olina okuteeka eri gavumenti ekolera oluguudo? Seetaaga kuteekayo kintu olw'ensonga existence y'ennyanja n'omwalo oguliyo emala. Ebintu ebiri Ekiwuulwe waliyo ennyanja waliyo omwalo abantu gwe baliko waliyo actually camping site ya Church of Uganda nene nnyo waliyo omwami ali mugezaako kukolayo zoo. Kakati gogamba nti olw'okuba baatulagidde abayinira nnyinza obutabanenya nnyo kuba nabo bajja na biragiro naye njagala bampulirize kubanga kye bansaba okukola nakikola. I already wrote the ED naye bwewandiikira ED nga bwe namuwandiikira ku lw'eggaluga nga njagala akola oluguudo olugenda Ekisubi ku ddwaliro nti mugenda kukoma wano mugaa bonna lwaki temukavuga ne mugenda Ekisubi ne mugwekawuku. Nangamba we have the will to do the road naye tetulina ssente. N'awandiika ng'asaba billions 10 from the Ministry of Works. Ministry of Works n'emuddamu ng'emugamba tebalina ssente naye Ministry of Works n'etuyamba eri mu kulukolako eteekako kye bayita first class maramu naye lwaki temwefiiriza olwo ne mulukolakola nsi ekyo ne kiggwa n'omanya nti nkoze eggerenge eggaluga n'Ekisubi mugaseeko eyo mazeeyo n'osigala okukamula ente gy'owa ebisagazi. Ku ssaawa ya leero ng'otulaze tukosa case study eya Katabi Town Council naye Ntebe Katabi mwagwa agenda kufuuka city very soon. Ebizibu bino binaavaawo binaggwaawo. Tusuubira nti bwe mufuuka ekibuga
sente gavumenti zeebawa zeeyongera especially mu nguudo ne infrastructure. Ffe ng'abakatabi physical plan yaffe twagimaze kubanga those are one of the requirements ezibeetaagisa okugenda mu kibuga. Physical plan yaffe twagimaze. Tulowooza nti bwe tunaaba tufuuse ekibuga esente nnyingi ezinaatuweebwa tujja sobola okukola obuguudo obwo bwonna kolansi kubanga lwaki njogera nnyo ku kyenguudo bw'okola oluguudo ow'eddwaliro aliteekawo ow'edduuka aliteekawo owaadiwe agiteekawo wa buli kimu akikola ki akiteekawo naye buli lw'otakikola obeera omukaluubiriza. So tulowooza nti esite ejja kujja ne ssente ki ennyingi y'ensonga lwaki twagiwa welcoming. Bwenzira emabega wali site singa ekyuka obuzibu ne bubeera nga agitwala opposition kuba nawuliddeko ekigambo kyongoyo nti aba opposition oluusi tebaagala kulaga nti bakola sina luusi ekyo kirabye. I'm sorry to say this naye mwenna mwalaba nga prime minister agaba ssente mu bantu abaali mu layini bwe yatuuka ku yali ayambadde t-shirt ya deputy yamuwa muddeeyo mu visiting akasa akatambi ako katambula ku WhatsApp. Ekyo kikulaga nti tusosola mu bantu betukulembera naye nga kyandibadde bwe kityo oba eri wakulembera wa opposition oba wakulembera wa NRM leka tusavinge kyenkanyi oli aleme ku lulwe bagambe nti Kalema twakuweereza miliyoni 5 okukola ekintu bwe kiti n'ozirya. So sikuŋŋamba tetwaweereza tetulina ssente ate gwe n'ombuleminga nti gwe mwanondera wano tayambala bulungi n'olwekyo y'ensonga lwaki tebakola. So tujjemu ebyo by'okugamba nti ono akulembera wa opposition ono si wa opposition tukolere bannayuganda kubanga ne ssente ezo ze mutuwaako si zammwe. That's not your money. You are just there in the ministries mutuddeyo mukola mirimu abantu abo beabannannyini ssente kubanga bawa omusolo. Olunaku olw'eggulo si waggulo naye wiiki eno yennyini Ageesigika yayogedde n'agamba nti trillion esukka 20 zibula nkanyizibwa mu mirimu egyo egy'enjawulo gavumenti gyekola inclusive nammwe abali mu local government. Naye bwe wabaawo nga tewali tteeka liryawo lya simba lirambika ngeri nsane gye zinakozesebwamu tuyinza okuwona embeera eno ey'okwonoona ensimbi ne ziba nga zino trillion 2 tezikyabula. Omanyi gavumenti eno kyeyina? We have the best laws. Bw'ojja kuteeka erifuga ssente be it in the ministry be it in the local government dungi nnyo. Nze Kalema kakyanga ngenda kugombolola siyina we nali nsayinize ssente ya gavumenti nze ogwange gwakalabalaba tawunikira akatwagamba ozimba ekizimbe ku kitubulu Mmeeya kigendawo ddi ani contractor bamugabirana ku district kakati akola ewange Katabi alina kuweebwa lukusa kuva wa local content ejjamudyawo local content basaba bakkirizibwa okusaba abeewo oba olina kampani y'omu Katabi oba olinawo era bangi tubadde tubakozesa naye scrutiny eva wa ku district eyo mandate yokka municipality yegiina nti bo beegabira awo naye kati nze nkyali under this district mwaka akanyomero kakati gwe bw'ogamba obuli bw'enguzi tobeera kiiso kya mbuzi ani go munnabyabufuzi kikansala ani gogenda okwesibako eyalidde ssente kubanga ssente za district azifuga yekkaawo chairman wa district abeera kalabalaba ez'eggombola town council azifuga ye town clerk nze Mmeeya mbeera kalabalaba n'olukiiko lwange mu ministry azifuga ye permanent secretary. Ffe ba politicians ogwaffe gwa policies policy making kuteesa kino kye tuba tukola n'olwekyo naye bannateekawo amateeka agenkana bayibuli nga tetumaze kunyiga ono gwe tumanya alya ssente era tebijja kukola tuleme okwesiba ku bannabyabufuzi nti be balya ssente. Njagala kikomyawo ku nsonga eri ministry enkola zaayo okukyukakyuka kuno amateeka ogawaanye nnyo okukyukakyuka ensimbi ne ziba nga muzifuna 100% ate ne muziza anti yo kyegamba kati yeekola ekyo ng'egamba nti ezo zonna control measures obutabulankanya ssente zaki za gavumenti zisooke zitambule zidde yeekiyita control measures naye nze ndowooza already olina guidelines ezifuga ssente za gavumenti ku town council n'accounts koziteeka gozi monitoringa auditor general buli tetulina mwaka gwa byansimbi gwe tumalako ne tutafuna audit era ne batuuka ne mu parliament nti kale tubatadde kakati ate abantu boogambye nti they are cleared ate oba mootya ssente ng'oga nti bali banguzi gwe wabakiriyalinga n'ogamba bali okay bongere endala bakole ki bakole naye enkola efumbekedde wano naddala mu local government be bantu abali mu bifo ebinene okubanga ate be balina ne companies ezikola olinaga nti Kalema
tugenda kukolera clearance ku luguudo lwa Kitalagerenge naye kampuni ekola ina kuba Morris and Mukiibi companies. Ekyo district nga yakikoze oba ministry ekweereza sente? Mukama wange gwe ne bw'onooba n'ezizo mpitirivu ne zigenda ne zaaplayinga wali ku district nga Mukiibi and company yeyina okukola era yejjo yitamu gye baalikomendinze kati yeefuuke nga yayitamu mu mateeka era bagambye nti it was pre-qualified naye nga gwe okimanya at the back of your mind nti eno yaleetebwa ekole ki eri esente kakati ebyo bwe tutaabijjeemu ne tuyisaamu abantu abateekeddwa okukola kubanga bw'oyisaamu omuntu ng'ayiseemu genuine osobola omuboggolera naye omuntu ayiseemu muwankwetu ne bw'onojja omuboggolere ye mukama wa amukola ki amumanyi byebizibu ebyo ebiri mu local government. Obuyinza buli obwaliwo edda kubanga edda basente b'amagombola kituufu tebakwatanga ku ssente naye bayina obuyinza nti asobola oga nti oyo Mukiibi tajja kukola wano kubanga yakolaga dibanga linnansana naye kati tokisobola era kasoyogera nga bagamba oyo wa NUP bazibu nnyo abo bakipingamizi naye ng'oleese ensongayo. So eyo problem gye tulina mu local government era nze nandisabye bakama baffe tubeebaza ebirungi bye mukoze kubanga wadde tuboogerera naye era nyama ntono kaya neri mukola n'obutono bwe mukoze tubukoze eki tubweyanza naye mwongere abantu baffe bano abatuwa omusolo tuleme kubajjamu bujja ssente. Tulina ebintu bye tutunuulidde emabegako waliwo abadde boogera ku nguudo ezikolebwa naddala ezigenda mu bitundu ebyewala omuntu ng'agamba nti oluguudo baalukola naye telulina activity teluna kyeruzza lwatwala obumbi bw'ensimbi buyitirivu nnyo naye teluna kyerukomezaawo. Muyina embeera y'emu nga waliwo ebikoleddwa oba oliawo Katabi naye nga tebikomyawo magoba eri town council. Fe olw'okuba nti obusente bwaffe obutono obwo bwe tububajetinga tuteekeddwa kukola ebyo ebizza amagoba eri abantu oba ebirabika okugeza tuli mu kuzimba headquarter tuli mu bizimbe bya Ssaabasajja kiswaza n'okuswaza nga Bassamulekkere ennemedde mu bizimbe bya Ssaabasajja era kati oba dayo abantu bagambe ebintu Ssaabasajja gayo ebintu so tuzimba ku district ku Kitala awo headquarter yaffe olaba nti ejja kutugasa. Kitala secondary school twagitekako ekikomera luli kyali kyangaala olaba nti abaana abasomerawo ba muntu wa mu Katabi n'olwekyo ekyo kigasa bwe nzija n'ennima enguudo n'enzigaziyo olumu n'ennyumbamu n'abannange benkonedde ebikomera at the end of the day balaba obutuufu bwe nali ngoba nti oluguudo lubakola ki lubatambuza. N'olwekyo ffe waffe tebiriyo naye ate waliwo okwemulugunya nti twandibadde ate naffe tufiibwako okugeza oluguudo lw'eggaluga balukoledde emyaka 6 years naye nga lwa kilomita 9 kale ziyite 10 6 years naye lwaki nze era nsigala nga nti ekigendererwa ky'oluguudo olwo tekyali ky'abantu baffe ab'eggaluga ku Lunyumirwa. Projekiti zaabwe eziri eyo ennene ndowooza olw'okuba tezinaba nazo kuggwa oluguudo luno lulina kutambula muveeyo mu kiproving mukole oluguudo luggwe. Galuga waliyo Pearl Marina Estate nene nnyo eri ku eka nga 4 era okiraba bulabi nti oluguudo luno lugenda eyo kubanga ennyumba ezo bazitunda abagagga ne bagula. It's a good community. Kakati nze wanayinki ali ku luguudo olwo eyafunamu nga ndabye kolansi ali okumpi olwo eyafunamu nga ndabye oluguudo olwo munkolera oluguudo luggwe naye oluguudo luli myaka 6 bwe bakola section eno bwefa enkuba bwegigira bwe bajja bwe bajjako bwe batika ebyuma bwe babireeta bwe babizaayo. Ani ali responsible ku luguudo olwo? UNRA yerukola nga bwe kola luno amafuta. Imagine a kilomita 10 for 6 years kati luno le bakutoola amafuta obadde olunaayanguwa engeri amafuta gy'atera okukola. Bajeti yalwo kubanga tugambibwa oyinza okutuwabulamu nti bajeti ekolebwa tuno oluguudo ne sente ne zifuluma tugenda kulukola era luli mu bajeti y'omwaka guno. Sente ne zifuluma bwe luspendinga emyaka 6 buli mwaka batekamu bajeti baluteka bajeti yalwo. Ekyo nange kyembuuza gwe naawe andaba oba sente zo ziragawa oba nazo ziddayo ye bwe ziddayo ne zikola ki? Era nze nsaba ababaka ba parliament juzi balambula ku airport nandisabye ne project says ezimu bazirambule kuba oba oliawo kuba nze nakiraba waliwo le bayogerako nti president ajja kulaba luguudo UNRA nesooka ekola awo mu wiiki nete emashini ne zitambula kasandowooza byaggwawo ndi president achaze ne bayimirira naye nga lwaki mu lukole luggwe abantu batandika okukola babawe ssente kubanga teri luguudo lw'okola business ne zitawera.
ne kakati tuli eyo okimanyi nti oluguudo olwo kati tulusabira na Saala n'ofukamira mu kino Mukama nkwegayiridde oluguudo luno Mukama tuyambe luggwe ninga sente y'omuwa omusolo yakola ki Mukama alina otuyambako agonze emitima gyabwe kakati njagala otunuulire Kasenyi Road ya UNRA kwanze Katabi enguudo ezisinga ennene za UNRA nyinamu Kasenyi Road nyinamu Garuga nyinamu ne Kawuku then lwa district luli lumu lwokka ezisigadde zange Kasenyi Road bamutaddeko stone pitching awo amazzi we gatera okulegama emyala naye nandibasabye nalo mu lukole kubanga esente eva e Kasenyi which goes directed to the ministry kubanza esente y'ebyennyanja eva e Kasenyi sigirabako egenda straight sigifuna naye tusaasire abavubi abo tubakolera oluguudo sente ebeere y'amaanyi ne boonoobongeza emitwalo 10 gye bakuwa egya license buli mwaka ez'amaato ne boono bagamba 2 bajja zikuwa kubanga oluguudo luno olutambuza ebyamaguzi byawe lujja kuba lukoze eki Mmeeya watulaze n'ogamba nti omulimu ogwo ogusinga okuba omukulu kulondoola kulaba abakola batya enguudo za UNRA zirina olina n'ezize eza bulijjo ne projects endala nyingi gwe nga Mmeeya ezo ezimaze emyaka 6 nga tezitambula okozeewo okulondoola era bw'olondodde kiki ky'ozudde okwawukanako ne bannange kind of ndi decent I'm a decent politician nekalakasaako olumu nengenda okulanga nakyo tekikola nga nkola bukozi gulye nentandika okuwandiika amaki bwe nkulaga amabaluwa gennina to the ED executive director wa UNRA gawera 6 nga mujjukiza nakuddamu takuddamu bagamba received kakati ogenda okukubira project manager nagamba bacontractor babanja mutugumiikirizeeko bino bikyaganya ogenda okulanga ebyuma babisitudde babizizaayo ku station ndowooza obusente bwe bujja ate ne babizza kakati nze nange nabavaako kubanga nze ogwange gwakuwandiika UNRA sinze ngifuga bwe naavaayo ne neekalakaasa nga bagamba balabi banoonya maki banoonya mawulire naye ekisinga okunnuma nti n'okubasaba obusabi ku greda olime just amakubo agavaako the tributaries agali community access agagwa kwedi eryabwe tebagikuwa ne bwe bagamba nina amafuta mutuwe buwi ku greda kubanga okukola kw'oluguudo luno kuleetera obuzibu mu ntambula eri enguudo endala n'olwekyo mutuyambe bajja kuga nti wandiikira ED akukkirize wawandiikira 06 nga takuddamu omwongere y'okukkiriza basisobola kuwandiika so tukole ebintu nga twagala bannayuganda yes we can understand ebizibu bye muyitamu nammwe naye mmwe mubyeyisaamu kubanga sente bwe zibaawo kola process yazo zigende okwata oyo atazikozesezza ku bitono by'osobola okukola nga owa Katabi Town Council olwomba njogera ne ku Town Council endala zonna eziri eyo mu bitundu ebyenjawulo osobola biyitiramu munnayuganda nti kino nsobola okukikola nga wa Town Council na kino nsobola okukikola nga nze nsazeewo na bino sibisobola bikola era otulage enguudo zange kati nga Katabi eziweza kilomita nga 2.5 bweba ozigasi nsobola okuzirima kasitamba ne sente era weekend ewedde gye tukubye amabega nimye Ekitala Prison Road nimye Mpala Sulpicio Road nengenda n'enkumba wali ewa Mponye chairman nawo ne tulimawo oluguudo ezo 3 next month ngenda kulima enguudo endala meka 3 ekyo kiri mu buyinza bwange era sente oluzimpa nga ntandikirawo okukola nsobola okuzimba ebizimbe ku masomero nga boolaba nti twazimba aga gavumenti era ezigwa mu kkowe lyange kubanga era bw'oba ozimba ekizimbe ate waliwo era ky'olina okuzimba local government eri so good nti buli ky'olina okukola waliwo ekikugayidinga takati nazimbako classroom block tuzimbye toilet ku masomero gaffe ebyo tubisobola tusobola okuzimba ekitebe nga bola bwe tuzimba tusobola okuzimba health center yaffe nga bwe twatadde fence ku health center yaffe y'Ennalugala ebyo tubisobola kubanga ogwo omusolo abantu bagutuwa gavumenti bwegutwala bwegutuddiza ne tugupulaningira ebyo mbisobola naye mulimu ebintu nga neetaagamu omukono gwa central government okuyita mu bitongole byayo njagala otunulire ekkubo ly'ennakawuka nalirabye mu makubo agagenda okukolebwa bwe njogera agagenda essuubi liba ttono mpaka nga bamaze okutandika naye ekkubo eryo singa olikola okuva ekisubi paka wali empigi olina omusolo mungi nnyo gw'ogenda okugattako ku Katabi
ate ne gwogenda ogatta ku ne Kajansi Town Council naye kakati ebyo ne bwe tunakulembera abantu emyaka 3 tebiri mu buyinza bwaffe fe ogwaffe gwakukola ki gwakwogera mulimu ebintu ebitali mu buyinza bwaffe naye ng'ate tubirwanyisa okugeza ng'abayiwa ettaka mu ntobazi n'abazimba mu ntobazi mandeeti yaffe okulaba nga tebakikola naye ate waliwo ekitongole kiramba ekivunaanyizibwa ku ekyo ekitafuddeyo kakati gw'ogenda wa mmeeya bo n'opaakinga n'okwata lwaki muyiwa ettaka mu mpola nagamba mukama waffe we got this letter from the NEMA even when ne baba takulaze ebbaluwa akuba bukubi nagayogera noono alo vaawo manyabo. So there is a lot of fracas. Waliwo mukwano gwange bamulese Lubaga kati yarasisi we Lubaga yagamba nti mu covid ono mu lockdown abantu bali batambula naye nga babawa akugamba gamba nogu yegera nono gamba nogu olumukwata n'omuganda sebo olaga wanga gyesimu gamba nogu. So nze kyensinga okusaba mukulu mu kibi mu local government obuyinza obwo mwatoolera ku bantu ne mububawa beekolere ku ebyo ebyabwe mubalekere naye tebukyaliwo ekyo nkikubuulira tebukyaliwo. So twaddeyo mu centralization biri wansi wano just in fact ntera ogamba abantu wano tuliwo okulabisibwa bulabisibwa twalonda Kalema wa NUP bulijjo beepanka katulayo bye bajja okukola kakati yo omulonzi n'agamba Kalema takoze eki naye nga system ye takoze eki yeremeseza Kalema okukola nga tutunuulira wonna wamu. Gwe biki byosaba gavumenti nga tumaliriza tuwumbawumba byosubira oba olyawo nga biyinza okutereeza munnayuganda ali eyo mu town council ye ali mu ggombolola ye alina omuntu gwe yalonda amuweereze afunemu mu buweereza bwe yali asubira muntu oyo ng'amulonda biki bye birina okukyukakyukamu nga tuwumbawumba. Nze ndowooza bwe nti tosobola kugabira ssente kalamojja ezisinga z'ogabira Ntebe kubanga Kalamojja teri musolo guvaayo gwenkana gw'Entebe tetugamba nti tubalekerere naye n'ente y'Entebe oba ey'Ekatabi gy'okama amata giwe ekisagazo giteekeko n'ekisula efune esooke kuwa amata ogabireko obuteete tobuki obulala busobole okukula naye gwe tosobola kuŋŋa nti otutte programs ez'amaanyi mu bitundu ebitavaamu musolo naye ate zino eza wansi ate nga zivaamu omusolo muyitirivu n'ozirekerera. Gw'obadde okimanyi nti nze singa onkolera enguudo ne bwe ziba 10 zokka mu Katabi kilomita nga 422 bwe zityo nonkolera only 10 nonkolera olw'ekitala prison nonkolera olw'Empala nojja nonkolera olw'Enkumba Kisembi nojja nonkolera olw'Ekisubi omusolo gwenkuwa gusinga gwenkuwa olwaleero kubanga oba oyanguyiriza. Then ensonga endala Katabi erinaanye ennyanja era major economic activity yaffe yali nnyanja naye okuva amajere gajja ku nnyanja waliwo yangamba nti ne bwe tunayogera tuddamu tegalivaako naye n'abaana ba Isirayiri baamala emyaka 4 mu ddungu baamala ne bavaayo. Abantu bange bakubwa basibwa ne ssente ze basasula situmanyi gye bazisasula kubanga lumu omuvubi omu yagenda osasula emitwalo 10 ng'asasula ku akawunti ya muntu. Nze nali manyi basasula ku akawunti ya gavumenti agenda okundetera kalisiiti nga ssente zigeze ku akawunti yani ya muntu. Omuntu mwamumanya okusinziira ku banka ndeka ntambule bulungi ntuuke e Katabi. N'olwekyo olwokuba tulinaanye ennyanja n'olwekyo olwokuba tulinaanye ennyanja abavubi baffe mubalage ekituufu. Olwaleero bibino bye tuyina omuntu aba n'obutimba obulungi ne yingini entuufu n'eryato ettuufu era n'agenda natta ebyennyanja bye. Mu bantu bano be tukola nabo ne mubaamu ateekamu empuuta y'ekitundu ng'agenderedde. Kati goba olyawo bagoba lyato okukwata nti kiki nti abanaye nyina ebyennyanja eno yino tewera empuuta emu etawera neeyonoonesa emmaali y'omusajja yonna eyinza okuba nga eteekeddwamu obuteekebwa. N'akukubira mmeeya jangu nnyambe n'ogenda naga ggwe zino ensonga si zammwe tezibakwatako pulezidenti yazitukwasa. Nsaba nga bwe yazibakwasa kubanga ye yazibakwasa mu kulumirirwa abantu teyazibakwasa mu kujjuza nsawo zammwe. Nsaba nga bwe yazibakwasa mukole nga bwe yabalagira kubanga kakati ogenda ku myalo abantu bali awo balya mayirungi tebakyalina kyakkola talina busobozi bugula butimba n'oyo alina obusobozi obugula obutimba leero babukwata enkya babukkiriza leero babukwata enkya babukkiriza naye eriyo abavuba nga bavuba emmundu ze zibakuuma ekiro obwo obwenkanya
obutali bwenkanya obwo buli ku myalo gyaffe mbeegayiridde bakama bange mu bukomya abantu bange Mmeeya ng'osiibula olina ekigambo ky'oyogedde bw'oŋŋambye nti ndeka ntambule bulungi nzire e Katabi. Anti kakati ennaku zino ekiriwo kimanyi mu bannaffe be tukulembera n'emikwano gyaffe bw'oyogera nga bakuwandiikira bipapula mbu gwe tujja kukutemako omutwe kubanga okolagana ne NUP ne NRM oli n'ateekawo ekyo naye obwo bubonero bwakukuziba mumwa olime kwogera naye kakati ne bw'onoogunziba ngera waliwo naye omuntu oli ddala alina nnyini akawunti eyo eri pasono kubateeka ensimbi ng'ate ensimbi zaali bali zigenda mu kitongole. Abatuuliza njagala okubasiibula era nga neebaza Morris okutukyaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange omulabi wa telefayini yaffe tukubaza okuba ng'obadde naffe olunaku olw'enkya tugenda kuba n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era butereevu puroguramu eno yazikuka n'ensonga mumulindirire olunaku lw'enkya ssaawa 3 paka ku ssaawa 4. Nze Morris Mukimugave sigala ng'olaba telefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.